Embera nga bosodo okubatenge tambula emboozi ya mchana bamuyita Lady Tina Tine. Emboozi eno yatandika omwezi guno gwennyini November nga 15. Omukulu bamuyita Sebonye yasobola okubatenga breaking out ku internet oba ku YouTube. Omukulu bamuyita SB4 yasooka okubatenga aleeta emboozi y'omukyala gwe bayita leader mukyala gwe bayita Lady gwe bayita Tina Tine gwe wasinga okubatenga mumanya. Nga kigamba nti waliwo omukyala gwe bayita Kirungi Swabula Kabeera ono nno ng'abeera muganda wa Tina Tine. Embera yasobola okubatenga egwawo nti yaferebwa akasente era ng'omuyimbi waffe ow'erinnya Lady Tina Tine yasobola okubatenga mufera akasente era nga yamufera ne muganda we mu mbeera yajjetya. Omwana w'obuwala ono omukyala mukulu bamuyita Kirungi Swabula Kabeera era nga akoleddeko mawanga ag'enjawulo. Yagendako e Malaysia, yagendako e Saudi era nga badde Saudi Arabia. Bamudipotinze gye buvuddeko olw'embeera yasobola okubatenga alwana ne bakama be basobola okubatenga bamusiba mu mbeera yasobola okuba atenga etambula ne bamukomyawo wano. Naye ng'obuzibu bwonna bwava ku ki? Omukyala gwe bayita Tina Tine yasobola okubatenga bategeeza nti saidi z'emiti yana waliwo ennyumba gye baali batunda ng'ennyumba baali bagitunda $2.7. Tina Tine kwe kubatenga ategeezaako sister wona eri Saudi Arabia okubatenga mutegeeza nti wemba mwirawo akasente muweereza akasente. Kati omukyalo oyo gwe bayita Kirungi ali Saudi Arabia ne muwala we gwazaala ali Saudi Arabia. Akasente kali tekawera bulungi n'ayogerako ne muwala we ne bagatta akasente ne ziwera sente zaali $7.5. Baziweereza omukyala gwe bayita Tina Tine. Tina Tine kuzimuweereza akasente agule ennyumba oba asibe ku nnyumba. Ebyo tebyasobola okubatenga bitambula bulungi nnyo. Omukyala wasobodde okubatenga akomeddewo mu mwezi ogw'omwenda kwe kutegeera nti omukyala gwe bayita Tina Tine akasente yakalya. Mu mbeera nga bwetambula Tina Tine naye akasente agamba naye teyakalya wabula mukwano gwe oba yali bbaawe gwe bayita Ivan yasobola okubatenga amufeera akasente n'akalya. Kati yemboozi eyo esobodde okubatenga etambula akadde kano wadde ng'omukyala gwe bayita Lady Tina Tine tannavayo kubatenga ayogera ne bw'oba owulidde emboozi baluganda era nga mu nsi baasigalamu abantu babiri abooluganda. Tina Tine nono muganda we gwe bagambira Tina Tine yasobodde okubatenga yamufeera $7.5 eze Uganda okugula ku nyumba era nga mugamba nti ennyumba eyo bateekeko $7.5 awo nno ekyapa ky'omukyala Lady kya Tina Tine bakiteeke mu banka bewole sente bo abali ebweru baweereze kalooni babeere nga basasula kalooni mpola mpola. Tina Tine kwe kubuuka n'agamba nti bano tebandabanga akasente n'akakozesa ogenda wa Jerusalem sale mu mbeera eyo baba omutwalo gumu ogwa $1 okuvaako ewa Jerusalem sale nga byasobola okwatenga byatambula wamu abiwulyako mu mbeera eyo. Kati emboozi eno gye njagala okubatenga nkutegeezaako owulire y'omukyala muganda wa Lady Tina Tine agamba nti omukyala ono basobodde okubatenga batuuseko ne ku poliisi okukkaanya bikyaganye. Tina Tine basobodde okubatenga boogerako naye ategeeza nti ono simumanyi wadde n'akamu amwesibako bwesibi wabula ng'omwana omukyala ono Kirungi y'omu ku baaliko mu faamu ya Budumulasi abagijjukira ebiseera ebyo Abudumulasi nga yakasayininga faamu ne Tina Tine bemu kubeegattamu mpola mpola. Kati embeera nga yasobola okubatenga etambula gye ngenda okubatenga kunyumizaako owulire naye nga si byangu wadde n'akamu. Tina Tine ye agambye oyo muganda wange neesibako simumanyiiko wadde n'akamu yemu ku mboozi gye ngenda okubatenga nkuwaako nga tukyagenda mu maaso n'omukyala ono gwe kutegeezaako emboozi nga bw'ogiwulidde yonna. Kati omukyala wuuno muganda wa Tina Tine Lady Mariam ng'ayogera byonna ebyama byonna asobodde okubatenga bireeta oba oli awo mu mbeera nga bwetambudde akasente okuvaako ebweru tekaba kangu. Naye kati omukyala gwe bayita Tina Tine aliira ku nsiko era amulabako kale muganda wa Tina Tine wuuno wabyogera emboozi yonna nga bweri ngezezaako ntobye nnyo nfubye nnyo ankoze byankoze musonyiwa ensi yonna ekimanyi abantu bonna abatumanyi batumanyize nabalera okutuusa bazadde baffe batuvaako wadde baaliwo tebalina busobozi baffe twakula tukola mu maka kuba batutuuziza nga poliisi etutabaganye ne Mariam aganye sente still akyaze wakana tereddeko poliisi obujulizi amaloboozi buli kimu vidiyo ne muteerako lisiiti zonna ne bamugamba okunoonya sente ziwe mugandawo lwaki olinda bino bikolebwa ebiti byonna. Agambye nze sente sizimanyi yaŋŋamba nziwe omusajja wagenda ebweru. Aya basi ogiwulidde emboozi bwetambula wuuno ategeeze batandikira baali bayimbi bonna bayimbirako ewa Budumulasi baalinga mu faamu Abudumulasi yali abasibidde mu faamu era nze namunoonya nga mugamba tugende wa Budumulasi
obufumbo nga buganyi alanga ayagala bantu abayimbi oba abadansa nange bwe najja ne musanga naye twali gundi yali abeera Kamocha era yali abeera ne Hussein oyo manager we mu bufunze yali bawe then bwe batutumuka ne batutumuka obimanyi nafuna abasingani Hussein aya base abantu bangi nnyo bava ebweru oyinza okwewuunya nti lwaki omwana avudde ebweru oba avudde abadde akola obwakadaama amaze wiiki nga 2 n'afa ebimu ku ebyo abaliira ssente zaabwe mu mbeera eyo nga bwetambula Lady Mariam essimu takwata ne ku poliisi bamunoonya mu mbeera nga bwetambula nenga wadde bagamba nti obulamu bwe bugagga obona asigale nga akola onambuulira naawe owulire emboozi nga bwetambula kubanga zikolebwa mulamu naye ye obona abyogera byonna yagenda kola wajeno Salimu Salaha ebyesente zino bimaze kambaye kati nga nvudde Saudi wanalo nali nva mukomera anti olwe sente zino nga ncyankalana manja Mariam tanziramu awoza ndi ggulu soka kugumikiza ne tutensa nampe suubi agenda funa sente kwe kungamba ebyo ebyembuzi kwe kuntwale Tanzania twajjayo sente milioni 6.2 naziteeka ku account ze no buli siti mbuyina mu simu kati twatuuka wano ne mpula nga nfa obusungu nagenda ne mpita niba omukyala ali wali ajja tule musonga zaffe kuba yamunyanjulira nga mukwano gwe buli kimu akola ki namugamba nomugamba sente zambulako mutanga yazirya yakoza sente zo ne bazigende wa muzeyi Salimu Sale eggulu omusajja olwamuwa sente yadduka ku Mariam taddangayo mulaba namusanga n'amaziga buli lwakabaka abamutanga Isaac aya base yembozi bwetambula era mukyala muganda wa Lady Mariam yebuuza nti omuyimbi ono gwe bayita Melody yeewunyizza nnyo ku lw'embeera nti akadde kano yasinga okuba ate nga azitambuliramu wategeereza nti omukulu Melody omuyimbi ayinza okuba yebba w'omukyala Lady Mariam akadde kano kubanga yasinga okumulwanirira agamba atya era mukyala we kankiyite nti mukyala we basi mukyala lwaki amulwanirira ate nadda ku sayidi embi n'atamanya mazima teyamugamba mazima mukyala we era Melody neesonyiwa ndaba bulabi saagala kunyinkazi kuba Melody tetumwinaako mulandira mumanye eri ng'ayimba mu debate ne simanyi lwaki yeesiba ku nsonga zange adifendinga oli akwate miliyoni zange 7 azimpe Melody mpa sente zange olaba banaddamu okwogera ne Mariam wo mumpe sente zange Melody mwe mwayimba dda muyina ebika muyina we mutuula zabana bange babona nsula wabweru toddamu kunyingirira aya base mukyala kituufu abaana bakadaama basula batunula nga bayonja ebizimbe mu mbeera eyo omukyala wuno akyagamba nti embeera nga bwetambudde agamba nti bagendamu n'ebyakalago kalenzi mu mbeera nga bwetambula Lady Mariam yali amuseetinze wulira daga ngenda kugula embuzi bw'anaatuuka Amina embuzi tusale tutuule tufumbe ekijjulo tujja kufuna ejjembe ly'ente tuyiwemu omusaayi Mariam kyangamba ne mugamba ejjembe oyina amayembe n'agamba nedda tuba tulina okuwa abalungi abayita balungi tulina okuwa abalungi bakole ki mbu oba bakole batya simanyi anti kyovola nali nkweka omwana wange lwajjira kuba namanya ajja mutuusaako ekizibu aya basi abo nno baluganda wuno era nabina abyogedde mbu akasente abayimbi b'embalala yabalyako akasente ebyo nabiwulirako naye wulira bwagamba yandiba omufere kuba yaŋŋambako asobola n'ogenda nakuba risiiti ezitaliiyo waliwo abaana b'embalala omuwala bamuyita Aisha Tasha bagende Salimu Sale ne babawa sente Mariam yali abakulira n'azijjayo n'abalyazaamaanya era Salimu Sale yali yamukola ki nga kale yamwesonyiwa kaŋŋambe olwabali abaana era Maria yaŋŋamba mwenyini nga simuwayiriza nagenda nenkubisa receipt nenfuna obujulizi nembuleetera Salimu Sale muzeyi Salimu Sale n'agamba sente nazibawa nga tete yaziba aya basi oyo nno bazaalibwa babiri basigala babiri ku nsi agamba nti Tina Tine byamukoze yamutwalako ne Tanzania wulira ensonga zino bwe nayita omukyala oyo najja atutabaganye yambuza onolese wakiwano omukyala teyayogera bingi yagamba kimu Mariam oba ekyapa kyo kiwe ekiri kiwa abantu bano bakikwate onoonyezeeko sente zaabwe ozibawe yaŋŋabwe bakitunda ne biggwa nga tebiwedde kwe kumpromisi nga tugenda tunda embuzi olwavaawo tuwasibira Tanzania anti twagenda ffenna ne transport nze namumuwa tugenda funayo sente zonna ze tunaafuna tusasuleko ekitundu atusasuleko tugenda munnaye nensasula transport ne tugenda nandeka gundi wali emutukula ye nayingira munda yakomawo ennaku 2 nga ziweddeko naye nga ndya nnyo nga sirina buzibu era ndowooza yajja n'asasula then n'akwata sente ezo zaali miliyoni 4 ze Tanzania n'agenda n'aziwaani tugenda ffenna n'aziteeka ne mu nsawo yange ne tuziwaanisa nga nyina essuubi agenda kugamba kwatako obukadde 5 katusigazeemu buno aya basi abalya sente z'abankubakyeyo mwekube mu mutima wuno agamba nti Lady Mariam ng'atandika okuyimba batandika bonna era nti n'oluyimba lwe bayita Tina Tine baluwandiika babiri
nga bali side z'ekamokyeyo nenze bw'abadde ankabirira brad sina kyakulya nemusindikira brad sina sinza ayina ennyo leero kino kintabuseeko asatu simuwangako sente wansi w'emitwalo naye ne bw'aba ayina obukadde 10 n'emitwalo 5 tagimpa kuba naffe twali tetumusemberera ku mabbali oba waliwo omuntu yenna yali okuva ku byalo bye tubeeramu oba mu Kampala waliwo yali amanyi n'omu nagezaako n'okuyimba naye nga buli lwansanga wenyimbidde tagenda kumbuuza buuza abaana b'embalala ebyo TV West byonna nabayimbirayimbira dde kuba n'oluyimba Tinatine twaluhandikira baha ekamu ekyo manyiwo twalinyaka bulungi aba byo mwalina ekitabo kye tugenda nadde eri n'enzira eno ne tuwandiika maybe tulina twalina ekitone kuba ne brother waffe yafa yatambula ku bajita aya basi akyatubuulira agambye nti atambudde ensi ez'enjawulo yagendako e Malaysia Malaysia bannange n'agendako ne Sudan wulira yansuula mu ddwaliro anti ng'atunze ebbaala ekireka nefuulidde obusente bwe Malaysia bwonna bwafiira awo musajja wate negundi Sudan nagendayo nyeza ssente nezimpita mu ngalo nandibadde mbiina nali nagula ettaka nga ndi Malaysia yali shaka era nalitunda ng'obusente bwenyina ku akawunti buweddeko mbutadde mu bbaala ya Mariam tuli waka nze nsasula renti nze ngula emmere nze nsasula renti y'ebbaala ebbaala si yenene lugundi eno banakwata sente zange miliyoni 4 nengenda mu kikuubo nensuubula omwenge gw'ebbeeyi biki wayini biki ebyetaalimu nensuubula kuleetiza omwenge bazaali 25 nenstookinga okiwulira naye nga amagoba sigalaba abantu baawo nali sibamanyi bulungi ajja n'atuba n'anywa emitwalo 12 agamba nja kuwenkya aya basi muganda wa Tinatine agamba Tinatine akasente konna yakalya mu mbeera eyo era ategeezezza embeera nga bw'esodde okuba ate ng'etambula bwe biba bikyagaanye Tinatine nga sente aziridde agenda kuddayo Dubai asibe enviiri kuba obwakadaama bukooye amanyi g'okukola obwakadaama go sikyagayina njagenda nsiba enviiri wonna wennaagenda kuba manyi kisoboka oba Dubai oba wo oba Thailand oba China awulugo njagenda nsiba enviiri bwe ngenda ne kesi yange ey'obuviiri tuuka abaana gye bali abasobola okunnyanirizaako tandike life endala nkole sente ate nzifuna ate nja zifuna naye omwana wange sibamuleka mu matiga nga talina nazimuzza ku kireka aya basi amanyi g'okukola obwakadaama asembezaayo obubaka buno nga buweereza Tinatine waba awulidde musaba atuule mu nnyumba atuule alowooze ajjukire gye twava gye tukulidde gye tubonaabonedde okutuusa Mukama lwe yatusulako akasubi ne tukula ne tuba abantu ne tutandika okwenoonyeza tetwasoma tetwalinyako mu ssomero naye kisa kya Mukama tekitutambuza kisa kya Mukama n'olinya ennyonyi owulidde bagamba abataasoma tebalinya nnyonyi naye n'ekyo nakyo n'atakyebaliza Katonda ntukyali balamu ekika kyonna kiweddewo aya basi olaba muganda wakwefuulira akasente yali akamuweereza amugulire ennyumba amusibire ku nnyumba ekyapa kya Lady Mariam bakiteeke mu banka babali ebweru baweerezeeko akasente nga basasula looni mu mbeera nga bwetambudde goga abanike sabula webala okuweereza kale amaanyi gyensinzidde yenza wekasini ya bike gazowa nenetale mu kalungu ati abalyasereza abakuva ekyeyo betaaga oba kutta na busi adde ye yandikoze atya nga zeze balya webala okuweereza atunga bakambwe sebo abalya sente z'abankubakyeyo tubakolere ki manya kumanya baba kuba abaana babonaabona bana babonaabona nnyo nnyo tutakuda ku sente za nkubakyeyo n'oziryawo Tinatine yakola bubi nnyo sente gya junior pro mu kitengeeza kumi ebale kuwuliriza Tinatine yagambye nti tamumanyi yeesudde eddalu mu mbeera eyo aya bale kuweereza kale papa yawasa pulo kyambaziza namukaaga manye omuntu sente z'omuntu ng'ali bweru alabikasaana takuba nti obabonabaganya hello sebo kale kuweereza sebo kale sebo yeyo yakonesa ekituleko ddere kinakikoko mutuufu asaana okulya akasente k'omukozi mutuufu asaana oba kutakusita omutuufu sikirungi nnyo yakozesa ekitoleko kale sebo talk to me hello abana agamba atya kuweereza mukama wange esebo
Betimu nzalo mbiruma baogola. Abasajja. Wanji? Eka takologa bafi. Bantu bakusuula ku mutima omubi. Dere baziyawa tuzimenyekera. Dale ne bagamuteza ne bazanyiramu. Nnosule. Kale ssebo. Abani. Agamba atya? Yewe ali muganda wange. Abalya ssente z'abankubakyeyo obubaka ki bw'obawa? Bannanga abantu abo babi nnyo. Muno nagenda ebweru n'asoba gwe n'olya ssente ze. Nsigadde ebisente by'alekisa ekyantaye ne baaba. Sama yamanyi. Okay. Shafiku Bukoto angambye nti hala webalekuriza. Shafiku Bukoto ogambye nti Tina Tine ban Shafiki ng'obusungu bw'amaanyi nnyo bannange. Hello? Sebo? Abani. Agamba atya? Kati abani ke. Kiria? Bannange tuwuliriza kyekiriwo. Anti? Okicha machovu Davis ebukakata kunya. Sebo? Lady Mariam. Sebo? Kadokubona unasimanyi. Okakasa? Yatani kadokubona unazo kubuulira. Atya? Atera jakufa bubi. Hey! Sio yakala na mchezo za Brian White. Brian White Foundation niyo katochajiulira. Yagwa. Ajasubona abona. Kati abalya sente z'omukulu w'ekyeyo bannange sinyangu nnyo abantu temuddamu kulya ssente z'omukulu w'ekyeyo kuba bayita mu mbeera mbi. Abani. Sebo? Nze ticha matovu tegisinkusibudde. Webale kuwuliriza ticha matovu bw'agambye mu nsonga ezo. Abankubakyeyo baweereza ssente bagulire ettaka ng'omugulira ewali ekkubo. Aya basi. Soko ngambe. Hello. Sebo? Ono Bernard Emitondo Kalisi. Sebo? Mubutuufu yakola nso byafadhali yandiridde za wano ng'oli akola Uganda. Naye omuntu atuwabwe ekyate tekyetaagisa. Okay. Kale bw'ateesezza mukulu oyo abalya ssente z'abankubakyeyo mu kikomi okuva ne leero. Sebo? Abani. Agamba atya? Bale kutuwe. Ekiwande nabigasa. Butuufu singa okyali ng'alya ssente za munne. Agasaana kuwa musango guse. Sebo kiki? Talk to me. Agamba atya? Sebo? Nekazi w'ekyantale. Neka Tina Tine bannaye. Wanyidde za muganda we. Kati olunza ladde muwagizi we. Nda kujjawo amaanyi agaddamu muwagira. Okuwagira muwagire yakyayimba. Atalina byayimba nga alisini za muganda wali abasigala babiri mu nsata z'esini za muganda waziridde. Kale Sebo bw'agambye naye. Hello? Hello? Sebo? Bani? Sebo? Ono Rasta Cage Majama ni Kamoyi. Omanyi waliwo akayimba kapolo kafeera akagamba. Ndi bafeeza bawuzuuma. Oyetaaga kufa nga awuzuuma alinga gye mulu. Apa nibo balikuweereza. Kale Sebo? Sebo? Ogamba otya? Ekiri abani mugamba mutya. Sebo? Naye omukyalo ebintu byakozebwa naye tebiina makulu. Alidde ssente z'ankubakyeyo asasulwa eki? Oyo asaana kusasula oba naki Mukama Katonda amukuba ebbalaayi. Aya basi. Bw'asobodde okuba ate ng'agamba abalya ssente z'abankubakyeyo mulowooze bannange naye ng'essomero lirimu lyokka liirino